goyitawo olagawa naye nga mutegeere lutalo kirwe tulwana oyo Mpuuga agenda kutuuka nga kati byakola byonna daivazo Moonlight genda maaso nze nga ba chance wano buli omu jangu weeye ndowoozayo Museveni atukupe ekibooko ffenna sinze nzekka Moonlight gwe katukute katuleeta abalirwedi mukulu Kiseka jebaleko kale naawe jebaleko jebale sebo kale naawe jebaleko osibye otya yendi osibye otya nno akomredi mwebale tuweereza bambi genda mu maaso kakati nze nina kyendowoozo baki kyeneebuuza mujja kunsonya Oluganda wembasi lutereeza bulungi yogera lulimi lwo bulijjo babadde bagamba abaana ba Nuupu tuvuma abaana ba Nuupu tubukira kakati Mpuuga ku kyakoze leero era bannayuganda wakyaliwo abuusabuusa endowooza ya Mpuuga ne Joyce baagala wakyaliwo munnayuganda gibuusabuusa wewabeerawo munnayuganda yenna agibuusabuusa aba awagira Museveni era aba akola just awagira kintu kye genda mu maaso kubanga tosobola kuŋŋamba nti wabadde deputy president oba oli deputy president ab'ekibiina kyo lwe bagenze n'otagenda okiwulira ng'oli deputy president lwe bagenze mu lubiri kukika mu lubiri gwe nga deputy president n'otagenda ate nga tuba tulowooza nti president watabeera deputy president aba alina okukola ki aba alina okubaawo wabula olunaku lwennyini lwe bagenze gwe n'otagenda wabula ate omulabe gwe tulwanagana naye atubonyabonyeza ebbanga atuwambye atusse olunaku lwagenze n'olaga nti ogenda kulembera akabinja ke ogende nako bannange kakati ddala oba ofuulinga baani bannayuganda be babeera basiru oba gwe gwaba omusiru stallion kubanga mba nina okukkiriza nti mukulu Mpuuga kati bwe bituuse yandibaddemu amagezi oba yandisiriwalidde ddala n'ekibiina kyaffe nakyesonyiwa ebyo bye yeekaza nga gamba sigenda kuva mu Nuupu nja kusigala mu Nuupu it is time mukulu Mpuuga atuviire mu kibiina kyaffe kubanga ennyaanya envundu eyoonoona endala ennamu naye bannange network tweyanziza nnyo tweyanziza Uganda agenda mu maaso Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Situla ku ddoboozi. Okutesa kwankuluwe kuti olaba bannayuganda kye tulina okukola bannansi bannayuganda omuntu wa wansi kye tulina okukola tulekeraawo okwesiga bannabyabufuzi kubanga batuzanyidde ku mutwe for so long okitegeera batuzanyidde ku mutwe for so long for ever since Museveni bwe yawamba najja n'ateekawo ebya parties okitegeera bannabyabufuzi bakozeseeyo chance kyova olaba yakola statement nti by 2020 something nja kuba sikyalina any opposition leader era yali akitegeeza okitegeera yagenda okukola eyo statement ng'amanyi omuzannyo gwe gwazaakola ebbanga lyonna lyamaze nga yeeremeza mu bufuzi okitegeera Museveni engeri gy'akolamu ebintu bye y'engeri y'emu Kagame naye gy'akolamu tasobola kukkiriza opposition mutuufu owa opposition mutuufu ddala nga tali ku ntolize kitegeeza nti yeekolerawo aba opposition be abajjajjasi ne bagumaza abantu nti bakolera bannansi naye nga in actual sense badde emabega ne basasula oba okitegeera kuba weebuuze bukyanga Museveni tugenda mu kalulu ne bawangula Besigye
Besigye n'agezaako nti simanyi babya akaluluke yagwera gwali owuliddeko nga asazewo aba akumye okwekalakaasa nti tugende twekalakaasi requesting for our victory. N'omulala bw'okitegeera nti bano ba MPs bonna betugamba mbu simanyi batulwanira tebali mutulwanira tubulaba nti tulekeraawo okubabikkirira oba okitegeera tulekeraawo okubabikkirira tulina obbakuba tebayita surgical operation nti we tunaba nga twagala okulwanyisa nakyemayira tulina okusooka temako amatabi ge tumanyi nti ago matabi gegakola kikubaga amatabi gegawa stem oba ekitegeera omuti omulambo okubanga gukola kigusurvivinga kuba gegasaasaanya ebikoola okubanga gaabsorbinga light n'emigundi endala ekitegeeza nti tulina okutema amatabi gano nga be bano ba opposition bano abatwesibako nti batulwanira ate nga in actual sense beerwanira bo nga tuvola ba president agamba nti they don't want us to fight for us. Tebaagala twerwanirire bw'okitegeera baagala kubanga be batulwanira bw'okitegeera so tulekerawo kubikkirira simanyi opposition ntono mumuleke simanyi ono aliwo ati no ekintu ekibi kirina okuba nga kibi era kirina okuba nga kyogerwako nti kibi Nambooze waaba mubi alina okwogerwako nti mubi Lutamaguzi waaba mubi ayogerweko nti naye mubi okitegeera kuba netukoma okubabikkirira gye bakoma okutuzannyira ku mutwe nga ffe ekiruubiririro kyaffe tekiyitawo oba okitegeera so kyetulina okukola tulina kwerwanako tulina kwegatta tugambe nti enough is enough bannayuganda tuyimukiremu tulekerawo okwesiga aba politicians bwe baatuuka n'okwewa ebitiibwa mu bwe ba senior politicians ekitegeeza nti ffe abantu abatanaba oba abatali ba MPs tetulina kye tumanyi oba okitegeera so kyekyo kye mbadde nteesa bannayuganda tulekerawo kubanga tuzuukuke twetegeerere nti kati ssaawa zino eggwanga liri mu mikono gyaffe era ffe tulina okubeerako ne kye tukolawo tweyanziza anko banaye waliwo gwempisa awo bamuyita sekitto ng'olinamu eko bw'oba olinamu eko wano olemesa abalala okuteesa naye nga nja kuyita Paul genda maaso. Yes muganda wange I salute n'abawuliriza abateesi mwena balamusizaako nnyo nti assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina. Banaye njagala kutuukira ku point yo gy'ogamba nti bannabyabufuzi baali baateekawo kigumaaza okitegeera buzaabuza bw'ofuga bannabyabufuzi bano ayinza n'okutuuka ku extent n'avuma Museveni n'ayogera ebigambo bingi nnyo naye ng'ebikola bw'otuuka ku bikolwa ayogera kirala naye ng'ebikolwa byo tebikwatagana. Nzina bana batestinga kuba twakola His Excellency ya promoting nnyo ekintu kya United Forces of Change tugamba nti kapitaani kokubira wamu ntino bwe tuba tugenze Zambia tuteekewo embeera ya United Forces eri people power NUP and United Forces of Change United Forces of Change Navas muting amoko tano United Forces of Change yo y'abannabyabufuzi era nge katugambe nti ze political wing nga bona agamba NUP people power bannayuganda oba oli mu NRM oba oli mu FDC oba oli mu kibiina kyokirizaamu ye people power people power yegamba nti Anita Amongi wabbye ssente zaffe ez'amalwaliro Mpuuga wabbye ssente zaffe z'omuwa omusolo twagala okuwummula ekifo ekyo mu mangu speed ya waggulu nnyo okiwummule oveemu tukugyemu obwesige tosobola kuhandolinga ssente zaffe okitegeera ye people power kuba buli omu wano jjajja waayinza okulwala nga mu malwaliro teri ddagala oba emmotoka zirimu ebinnya mukyalawo alina abalongo efasi nga ozaala olusooka olina abaana Katonda akuteesinze n'abaana balongo emmotoka ogenda okuyisa bodaboda oba ku mmotoka ebinnya bingi birimu mukyalawo abaana abafiire mu kkubo n'omukyala naye afiire mu kkubo lwa ssente eziba zisapoza okuzimba amakubo okubeera nga bazeegabanya okitegeera so njagala twogereko ku
ku Kyampuuga era ogambye nti afuse diversion. Mpuuga tulekerawo okumwogerako in fact nsaba busabi nti tuleme lumuwa attention. Nze leero lwensembye okumuteekako wadde attention ejja kukola amanyanga ge gonna kati munnayuganda tannamutegeera we muwagizi wa Museveni oba tunategeera Mpuuga. Okitegeera ebikolwa byokka bye tumulabirako. Kati ekirala abannayuganda enkuba nga bw'ogambye enkuba tulina okukyusaamu enkuba this time around. Lwaki tosuubira muntu kubeera nga okola ekintu kyekimu ekyo kuva ku mwaka kisanja paka ku kisanja muli mu mbeera ze zimu eyo naye nga mu expecting the same result, I mean a different result. Omuntu w'ekika ekyo obeera musiru obanga nga toyigako nti kuli twakola mistake era ne muddamu ne mukola the same mistake. Kyova ngamba nti wano his excellence kyagamba saawa zonna bannayuganda this time around tubikole byonna byonna ate tukolako kimu. Baba agambye njagala mukole ABCT people power buli munnayuganda akole ekyo kya his excellence kyabagambye oba tufa tufe. Kale tweyanziza 3M banaye tegekayo point yo kubanga abaagala okujja bangi. Tegekayo point yo ogiyiseewo bw'omala ogiyisaawo tekiba kirungi kukusazaamu ng'oyogera ng'olina ate kyoyagala oyisaawo. 3MM kale muganda wange nkulamusizza nange nkulamusizza webale kuweereza omulimu gwo ogukoze banaye ogw'okuzibula bannayuganda amaaso. Kakati ekintu kya Mpuuga ekyo kyo abaganda bagamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze olwaleero atulaze sayidi entuufu kwagwa kyo beekweka ejabuzaabuza bannayuganda era bonna abadde bakyalimu akakunkuna ku musajja oyo bamaze okulaba sayidi entuufu gyagwako kyaliko kubuuza kulala kwonna era ye nawe tumuggyako engalo nga bw'ogambye yamaze okweyanika atanategeera. Kakati leero oyigiriza ku bintu bingi nnyo naye oyogedde ku kintu ekyokwekalakaasa kinkutteko nnyo omubabiro ekyabasuubuzi okugamba nti tewakihayipinze oga tewakiwadde budde n'okinyonyola bulungi nnyo ngenza okulaba nga kituufu nnyo pointi gy'obadde naye ebadde enkulu nnyo. Tulina kusituka nga bannayuganda ffenna si kwetemamu bibinja mbu ate kati abasuubuzi beekalakaasa abatakisi ne basigala nga bavuga leero enkeera ate nti n'abasawo be bali mu kwekalakaasa bano ate ab'omu kikuba aba booda simanya biki. Tulina kwekuŋŋaanya ng'eggwanga ffenna lumu ne tuggyawo ekizibu ekireese ebizibu byonna ebiri mu ggwanga Uganda ye Museveni. Naye ebyo eby'obubinjabinja nti ate bano be beekalakaasa tebisobola kukola makulu. Tewali kye tuyinza kutuukako kujjawo nga ffenna tusitukidde wamu ne tuwekalakaasa atujjako Museveni. Bannayuganda ononsonyiwa anko bannayuganda mulina kiteeka mu bwongo nti Museveni yalina okugenda bw'aba tagenze byonna bifu naye gwe olowooza nti ojja kutereerezaako mu Museveni nga waali nkusekeredde genda mu maaso. Akantu ako kankutte nnyo omubabiro weebale nnyo era tukatambulize ddala bannayuganda bazibuke kubanga ezo tubanga era abali diverted oba bali divided tetusobola kuwangula nga tuli divided bwe tutyo nti abagundi ababooda beerwanako bokka abatakisi beerwanako tetusobola kuwangula lutalo luno okujja nga tusitukidde wamu ffenna. Ekyo kyekyange kembadde njagala okuyisaawo okwebaza genda mu maaso muganda wange tosukusa mukono big up. Respect Kabulaza, respect. Yeah, nervous gena maaso Kabulaza. Bannayuganda mulina okukitegeera nti mulabe aliwo bw'aba anyigiriza balimi kirina okukwatako omusuubuzi bw'aba anyigiriza batakisi naawe kikkakatako okitegedde si bino mbu simanyi gwe ffe tulwaneko ffe twetereeze mbw ate nze byo sikyabyagala. Nervous genda maaso. Omukulu Kabaka. Salaamu alaikum. Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange badde njagala kujjukiza omukulu yavuddeko Paulo yani isooba si yatusuubiza drink yaffe drink yagikuwa
Wamma Paulo yansuubiza ne drink. Teyagimpa. Paulo. Aduseno kuduka. Mpanya yakusuubiza drink. Yansuubiza drink Paulo oyo. Naye kyemwagalako. Musajja mulungi mujjumbize wankyukakyuka ne ku Facebook. Naye mulaba bambi. Mulungi. Anyway. Katandikire obadde. Mpuuga ne group ye bafuuse tundubaali. Linda Kobe. Ena sipa mulinde katono. Bafuuse tundubaali eribika ku parliament. N'ebikolobero parliament byeri mukola ki? Byeri mukola ebyobubbi bwa ssente. Okitegeera. Era nga bw'oyogedde obadde mutuufu. Mpuuga kati ye twamutegedde wajagwa ne group ye eri. Kati tetuddamu nnyo bba wabudde. Ne banaavaayo ne bavuma ekyo tukisuubire bajja kikola. Black Camera wingi bagenda okukola. Tetuddamu kuba wabudde. Baafuuse ettundubaali eribika ku nguzi, obunyazi, n'obubbi ebiri mu ki? Ebiri mu parliament bye tubadde nga twogerako. Kati bwe tuwogerako ennyo okitegeera bo nga akasente babawa. Naye nga ekisinza okunsanyusa olwaleero ekimaze eggobe mu kibya nti Abannayuganda beeyongedde okutegeera nti former leader of opposition eyali alwanyisa Museveni kaakati ate yalwanyisa opposition. Ekitegeera kaakati tetukyalina nnyo biseera byakumalira ku mukulu oyo. Tumuleka akole ebyakola tugende maaso n'ebirala ebiriwo bingi n'ebiriwo. Wenjogerera essaawa zino obadde okimanya amafuta baagalinyisiza bbeeyi. Era emmotoka tugatandika kuzeetika ku mitwe ffe tugenda ozivuga ne pikipiki. Ffe tugenda obivuga. Amazzi nago baagongeza ssente ag'okunywa. Ye kino kyakibongeza ssente. Emisolo baataddeko emisolo sorry. Onfuna waliwo oyo Muteesa abaddeko akonye ku kyokubeera nti Abannayuganda ffenna tusituke. Olaba Kisekka nze njagala nnyo gavumenti eno eyongere okutunyigiriza. Onfuna njagala etunyigirize buli munnayuganda abeere nga gavumenti eno agiwulira mu nsawo. Wonna ne mu lubuto. Okitegeera buli wanaagiwulira mu nsawo n'ebivubukavubuka ebeera mu byakeedi ebyo Simanyi Mutaasa Kafeero Simanyi Muzaayikulaze ebivubukavubuka ebyo babeerayo nnyo okwekalakaasa tebivaayo busimu ne bitandika byo byefula nti biyonjo nnyo. Njagala etunyigirize ebyo ebyakasita tebinkwata nako oba beekalakaasa oba tebeekalakaasa njagala bongere babiriko emisolo. Njagala babayisize eddala bubi nnyo to the extent nti nanga ali eno wentuuka ogamba nti katikkiro ya sukaali eri ku mitwalo ng'ebiri katugeze mpulira nga nange kinyinze. Okimanyi ebyo ebivubuka bye bituwoleze nnyo nti eri bikola mwe mutabimanyi eri bikola. Oba okitegeera ebyo bivubuka byantama wekigenda nekiryayo akamotoka akaalooni nekisasulako ka apartment ka mitwalo 5 mwekisula buli weekend kasa kibeeramu n'emitwalo nga 10 nekimanya kijja kukwatako ezzike kifuneyo omukazi gwe kikabaasanya kikwateko ezzike kigendeko mu gavana kiraba obulamu bukomye. Omanyi we byajja ewange kye nabigamba mumpe ssente ate nali ngenda ziriera nebigamba byogera nabigamba muleete ssente tujja byogerera bwereere bizimpe nzirye ate era nsirike. Njagala twagala tubeera buli kaseera tuteekawo mbeera nga Museveni kugenda eyo yo seetaaga kunkubira simu seetaaga kuŋŋamba nze kennyini nja kujoyininga naye ssebo byo abeenu beekalakaasa nga bivumirira nkuga ebibeera eyo mu bugundi bwabyo ebyo obuduukaduuka bwabyo eyo ne bigenda binyumyanga ebintu bwe bikola ennyo ffe tubeera mu kuwogganira bwereere simanyi biki
Omochitegeera nga biraga nti byatuuka ebira tebikwata twabyo biri bulungi njagala babinyigire ddala njagala buli omwalo zirusirwa abasajja bano byanteeka mu gurupu enamba ne biteekako Facebook boy ngenda okugisoma eri nga sebo ndiyo mbonze Facebook boy nenga alaba bino ebidongo neŋŋamba bino bimanyiira ndi kiri kyansepingako mu Facebook boy nekigisikulini nga nekiteekayo bweki nga bino ebijega bimanyiiraani biwambo mu Facebook boy birowooza tubeera wano kwasama tetulina byakukola kitegeera mbeera ebinyige n'akalala akatalekeka Museveni ono mwataberera Nansonyi yavaayo babegakaawo ng'ali Budekeya n'agamba nti Amongi enguzi ejyali atalina buzibu mulungi nnyo okulya enguzi n'ebigenderako ng'awana omuntu we amuteerayo ekikulooka kati obubaka obwayise obwasekuku obwamazuukira obwavudde e Lubaga ne saidi zeri oba e Masaka baakibishopu ababiri abavumiridde obuli bw'enguzi Museveni alina statement kye yakoze ndowooza ejjo ku Twitter ye Twitter handle ye then omukulembeze n'amuddamu nga Museveni alaga nti kirungi nnyo abasumba kye bakoze okuvumirira enguzi kirungi nnyo era n'ebigenderako njagala otwala omukisa guno okubuulira ku basumba abo abaakonye ku kibayita enguzi n'okugivumirira bakoze ekintu ekirungi naye bakimanye nti tuli mu bya ddala njagala bakimanyi nti bwe bayingidde tuli mu bya ddala era bwe kiba kisoboka security bongereko ku y'obulamu bwabwe kuba statement Museveni oyo gye yavuddemu yawadde tababuwanda alina gwajja okukima tosobola kwogera ku nguzi bw'oyogera ku nguzi n'obubbi oba osudde gavumenti ye ensonga ye lwaki yakizimbiikiriza kati ate bwe muvuddeyo mukoona ku nguzi ye baba kitegeera kye bakoze kirungi twakyagadde twakisanyukidde naye beeyongereko obukuumi kubanga anytime now twandiraba omulambo oba kitegeera olodi bwatu abaana akutemula asooka kuwoomeekereza n'akuwoomeekereza n'olowooza ndina munnange bumba ajja kati bakimanyi ajja esawa yonna ajja akati kandekera bagira batiisa kale kabulaza kyakabi ttaano kyakabi ka ani awo mulala Sande of Soilo gambo otya comrades sekane ba comrades mwenda gambo otya yendi nze njasooka kubeebaza naddala aba comrades abavaayo ne mutusomesa baseka Bible politics Lubuye bangi siiza bamentioninga ne bagwayo mwenga kamwe bale tusomesa n'otulengeza gye tutasobola kulaba kubanga mukola kyamaanyi nnyo teekateeka abantu okubanga bali informed kintu kikulu nnyo nti abasajja bano batulimbidde ddala ebbanga ddene naddala opposition abantu abasingidde ddala okubeera ababi be bano ababadde batwerimbikamu ekiseera ekinene nti bawa bannayuganda essuubi nti babalwanirira bannayuganda ne bagamba gundi ayogedde kati nja kugeza nga institution katugeze Mengo ne wabeerayo nga Katikkiro n'avaayo n'ayogera agamba boogedde so ekintu ne tukijjamu ffe ne tukirekera abantu balondemu naye nze ndaba nga struggle yaffe tulina we tugituusiza nti egenda eva mu beebitiibwa so bannayuganda bennyini bannansi bajja tuuka bafuna obuvunaanyizibwa nti kati tetukyalina gwe tuyimiriddeko tukyalina gwe twesiga wabula ffekka abalina okweterereza ensi yaffe ate nga ffe bennyini ffe abalina okununula ensi yaffe si babitiibwa Bampuuga mubala bonna be bawemuse simanyi bwanika simanyi bangi ate nga n'abalala bakyakunama so nze neebaza bwebaza ba comrades bannaye bakiseka muli basajja tubawuliriza ne tugamba
ne tutunula ne tugenda olaba ebintu bye mwogeddeko nga bihappeninga. So mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo era temwenyoma. Mbebaza bwebaza. Amina kablaza kyakabi bradi. Bannayuganda ensonga kati bazeekwatiramu. Bagamba nti ekyali kibalizizza emabega lulina okulema okutuuka mu Uganda empya. Ensonga bali bazirekera ab'ebitiibwa. Ensonga bali bazirekera abapolitician nga bwe bazibakolerako. Olwaleero bazeekolerako. Waliwo ebikolebwa nga birabwa n'omutaayonka. Gye buvuddeko bannakibiina kya National Unity Platform lwe bagenda e Mengo. Mwami Mpuuga yagaana okubeegattako okugenda nabo. Olunaku lw'eggulo ab'NRM lwe baadde bagendayo ye yabakulembeddemu n'abatwala. Era ng'oyo avaayo ng'akugamba nti ndi ku opposition era budde bwonna mulindirire mwami Museveni tulina mukunkumula omukono mu kibya. Bannayuganda si basiru. Balaba ebigenda mu maaso ate nga basobola okugatta ne bamanya ani ali ku lwaffe, ani ali ku lwa Museveni. Bangi bali mu opposition nga bamanyi nti nno mwami Museveni bamwagala nnyo asigale mu ntebe eyo kubanga bwe bajja ekyokulya. Ne bukya enkya Museveni n'avaawo, oyinza okulaba abantu be tubadde twesiga nti bali ku opposition bwe bakaaba amaziga. Oyinza okulaba bizinesi zaabwe bwe ziddirira kubanga olwaliyo ziyitimuka nga mwami Museveni yabasapootinga. Olw'omukuumira mu buyinza nga bo bajja ne bagumaza bannayuganda nti mwe mutuule tugenda kumuggyako. Naye okuva bannayuganda lwe bakitegedde nti balina okwerwanirira bagamba nti ekijja kijje mwami Museveni bamwesobolera omwejjira mu ntebe nga tebalinze babitiibwa nga tebalinze ba politicians. Ng'akoze posti kulwaki abavubuka bakola ebintu ebyo okitegeera Safina weeteekangako okula baamala kusiba omu pressure baamala kumusiba ne balyoka bavaayo ne bagamba ti oli abadde avuma abadde mu Nuupu olw'okuba bamaze okubakwatira mu nsobi babbye kitegeera ne weebuuza lwaki luli obadde tovaayo n'ovumirira ekintu ekyo ng'oli akyagenda mu maaso n'obaako kuba omukutu peegi yennene asobola okuteekako ekintu omuntu omu abadde akikola ne yeekuba mu mutima n'agamba olaba gundi ayogeddeku ati sigenda kudda mukola ki kukikola naye osirise wabula bamaze okukwatira mu nsobi olaga sigenda kubeera mu kibiina kivuma Bwakabaka simanyi kyagala kusaanyawo Bwakabaka sigenda kubeera mu kibiina ky'abasezi naye ng'ate gy'obadde luli n'abalala kano kaaba abali wano mu comment section either owagira Kyagulanyi oba enkyukakyuka oba togiwagira mulekeraawo okulowooza nti buli muntu ayogera Oluganda Muganda. Simanyi oba abamu baba babawadde kasente nti omuntu ayinza okubeera eri n'akola ekikolobero n'olaba oli n'akomentinga Abaganda naye nga tategedde nti oba akikoze mu Nyolo oba mu ki naye olw'okuba ayogera Oluganda asiiga Muganda enziro. Ekyokubiri ekyo oba kyakubiri oba kyakusatu era kiri ku bammemba ba paalamenti abo abeeyita abanene abaludde mu by'obufuzi. Nzaabuuza eri gye babadde bamazeeyo emyaka egisukka mu kibiina Kyagulanyi kye yakateekawo naye tobawulirangako nga beekyanga nga bawoza tukooyo okugoberera tukooyo okukola kino. Mbuuza lwaki emyaka 2 oba 3 gye baakajja eno lwaki ate yo batandise okwekyanga kubanga baali bamanyi bagenda kujja eri emize gyabwe bagireete eno olw'okuba mbu bo bakulu banene baludde mu by'obufuzi. Bo bennyini abo abantu abo abasusse nga ne bazadde baffe mwebali kisekanze nano bawa bba wange taata w'omwana lwakuwagira muhoozi ne twawukana mu bulungi kati abantu bano abasukka mu myaka 4 gwa Museveni afugidde emyaka 4 mwe bamumwe mwatuleetera ekintu kyammwe mu 85 kijojobeza abaana bamwe buli kalimu omuntu kakwatako okukola ke kasaanawo olw'omusolo lwaki okitegeera oli mu myaka 6 essaawa zino mwe mwaleeta ekintu kiri ekibonyaabonye ensi ate essaawa eno era okyamuwagira mazima ddala nga wandyegasse ku baana abato abalwana okuggyako omuntu oyo naye ng'ate gwe
gwayimiridde n'oli atigomya abantu oluvaawo oba muzadde wange ng'onkubira mbu sirina sukaali ndi mulwadde mu ddwaliro gye ndaze teri ddagala ng'ate owagira omuntu oli. Tweyanzizza bannaye katuweeko oli muzadde wange bagamba omukulu tasobya. Oli muzadde wange owagira Museveni nkulaba owagira Museveni ne muhoozi olw'okuba naye ali mu nteekateeka olaga nti naye bw'ajja ogenda kugenda naye olwadde ate onkubira essimu nti sirina kino njagala kino. Kisekamba mu kyamu bwe mbikumba nga nange ndi mu kutawaana ekyokulya sikiraba. Byebyo wamma kuba mpulira n'obusungu nze kyokola nze buli awo nze n'emikwano nagivaako nze buli mukwano gwange yali awagira Museveni n'ababuloki nga sikyayagala. Sumi genda mu maaso kyakabi bannaye dayihadi wa Bobby tweyanzizza wamma. Uganda twegatte over one si over one. Over one wakubalala chance ng'ovaawo abalala boogere Esumi genda mu maaso. Bantu bambi bangi abalina ebirowoozo byabwe. Nze sirina birowoozo byensiba abantu bangi nnyo tubaleeta ne bajjayo ebirowoozo byabwe ne tuteefuula bagezi nnyo kusinga balala. Genda mu maaso Sumi. Tebaliko kiseka n'abaliko. Kale nawe gye baliko. Tukusiimira blacklist tusaba ojanguye. Tugireeta ogitukube mu maaso. Batunaafuna part 2 leeta part 1 tutandika profiling abasiru abo. Ngenda kusooka ndeeteyo 10. Then wiiki eddako ndeeteyo abalala bato. Ndeetengayo babiri nga mbagattako 10. Tetujja baddusa nnyo misinde basajja bakadde bajja. Genda mu maaso. Neetangayo 10 abalala beete mu kweraliikirira bagambe nze tebagiteekako naye nga tugyagala. Sooka ofulumyeyo esooka kubanga baatandise dda otwetega. Abalala bali wano baatandise dda okuwaana Kyagulanyi. Mbeera Kyagulanyi. Kabatuma kuwaana Kyagulanyi. Abalala bali wano ku TikTok baafuuse ba bulooka. Lwaki bye mwogerera ku TikTok temubyogerera ku Parliament mubiteeseza ku Parliament? Ne baba byogerera ku TikTok tetulina buzibazi longazi nga bye boogera bye bituufu. Kubanga eri mu Parliament tukimanyi eri kiyumba kya biwuggulu by'abasajja. Ate nagenda owulira nga Parliament kitegeeza ekkuŋŋaanyi ebiwuggulu ebyawo ebiba gurupu biwuggulu. Naye genda mu maaso kuba tuve wano n'onsonyiwa. Genda mu maaso. Kale kiseka okuteeseza wano si kibi baba bayisawo message nga bagula abantu amaaso kiba kirungi otwegattako naye kyalikoze sensi nga bazoganiza eri kubanga ogwo omulimu fenaffe wantu gusobola ogw'okuzoganya n'osomesa bannaffe buli omu abeere waali azoganizeewo. Bagendeyo mu byalo naye ku TikTok egyo mirimu gyaffe ate tebawamba mirimu gyaffe kitegeera. Baligenza eri ku ground bagitambuza bulungi message naffe ne tubeera kuno ku TikTok ne tutambuza tetusobola naye nga tetwagala twetega blacklist efulume tutandika okuprofiling abo abantu abeekozaakoza n'ekirala abakadde mutuviire. Abakadde tebakyalina kye batuyamba mu politics bali mu tukonya. Ate omwana aleese amaanyi aleese ekibiina ekipya ate gwe bali mu kutuulako bamufufugaza mwe mwakola ki mu mirembe gyammwe batemusobola kutugattako mutuviire. Kitegeera tetujja balonda buli mukadde aludde mu ntebe tetujja mulondera tutandika bavumirira batuveeko. Ebyo byange kiseka bibadde bitono. Kale tweyanziza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasibye mutya. Tuliwa sibyo tano. Ekisooka Mpuuga maana nze sirina bingi bya kwogera ku Mpuuga maana kuba ffe mu people power tubala bwe tuba tuzisa omulambo tugulinnyira ddala paka kuwulira bubi kati ne bw'anaavaayo ne bw'anaapama mu kkubo tekina kye kigenda kwongerako kati gwe twakumase waliwo yawunzika ng'ayokyezza emmotoka. Baana bamugamba ne bw'onooyokya magu. Okitegedde
Ati umaru ababaka ekindese wana ababaka ba parliament wali umara kasera ikutuka ne tugamba ababaka ba parliament tubesonywe tebalina kye batuwongerako tebane batuusa struggle naye ate saawa zino abantu abasinza okuzanya game ennene role ennene okuna abantu banaye zadi wa banaye to sindika request bambi nyamba buyambi sindika request ngotoli mu biwogana bobo oli busy ngoina byokolako n'abateesa bonna bateesa biteeso byebimu sobola baleka ne bateesa gwe noteesa olulala ng'oli free kubanga live size zisembyeyo zino genda maaso be soka kuba kati esaawa zino twala wetwagamba bakati balina kye batugasa tebalina kye batukosa tubaleke batule ebbanga lijja kugwa naye nedda kuba essaawa zino wotunu yabasinga okuzanya role esinga okunafya kati mission gye tuliko be baka ba parliament waliwo mubaka omu nga gwe nakwesunga natuuka n'okukyusa erinnya ne neetuuma ery'ekikakyo mu biseera we twabanjiza abasibe gwe kyewakola ekyamaanyi kwe kutugamba nti munnange olumbi Amerika naye nkutereka gwe nkukolako buli naku research paka kuwulira buwi essaawa zino wali ababaka batuse n'okuvaayo ne batugamba batusa n'okuva batandise okola statement nti abalonzi bange nyongera okukujjukiza eno banaye kibeere kkiriya teryakkirizibwa